And she's asking me, what's the issue with you and Spice Diana? And I like that. Omuyimbi Winnie Nwagi yagezaako okutabaganya munanga ate Shiba Kosat ne Spice Diana era nga Winnie Nwagi yabuuza munanga ate Shiba nti gwe ne Spice Diana ki ekigenda mu maaso munanga ate so ngenda kubeera nga mbikutuusaako Winnie Nwagi naye munanga ate abadde side eno so nga ate ne Spice Diana munange abaddeko Kosa Muweya abadde api nnyo wabula kansi nkutegeeza ekintu kimu kyokka nti kasita obeera nga tonnaba kulayikinga vidiyo ogirayikinge Kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera nga tonnaba mwana muwala Shiba Kalungi yakamala okuvaayo munanga ate mu episode esookedde ddala mu kanyomero ke munanga ate Let's Talk About It wali munanga ate podcast gye yakoze muganda wange kakati no bibadde bikyakutte munanga ate vibe so omuyimbi munanga ate Winnie Nwagi yagezaako okubuuza Shiba against munanga ate Spice Diana ki ekigenda mu maaso omuyimbi Shiba Kalungi naye munnange yali tamanyi n'agamba nti nooba bantu munanga ate bafaanizi be bakipika naye ate ne yeebuuza n'agamba nti no bwe kiba nga bafaanizi munanga ate be bakipika lwaki munanga ate for example nga Spice asobola okuvaayo nga mu interview n'abanga ayogera munanga ate ebitali bulungi ku artist. I was recently talking to Winnie. We met at Bad Black's wedding. And she's asking me, what's the issue with you and Spice Diana? And I like that. And that's why I love Winnie. She's like, nagezaako bambi nga njagala kutegeera wamba ite, wamba tuuze. Nemugamba nze naye wandi tuyise because I also want to understand what's the issue. Have you ever been there when honestly speaking, it's them against you, but then it's not you against them? That's my story. I'm never against anybody. So I told Winnie, listen, nange njagala kumanya, kwanga nange simanyi kizibu. So when it comes to fans, and she mentioned, she's like, maybe the fans fuel this. But then again, if it's the fans fueling this, why are you going on interviews saying bullshit about the artist? So Shiba Kalungi byabadde munanga ate akakasa wano nti yayogerako munanga ate ne Winnie Nwagi mu katambi so nga ku side yemu wali omuyimbi Winnie Nwagi munange naye abadde side eno abadde mu kweyagala munanga ate okukamalako obumazi just nga bwogezaako okulaba atweddeyoko akatambi wali akabadde katambula. So nga ate ne Spice Diana yabaddeko munanga ate ku show emu. Betty Mpologoma yabadde munanga ate ku stage. nga bwogezaako okulaba omuyimbi Spice Diana anyumiddwa munanga ate oluyimba wali wonna nga bwogezaako okulaba so bwenti nno munanga ate bwencekinzeeko ne ku Spice Diana kyolina okukola ku subscribinga so ebisigadde byonna obitulekere tujja kubeera nga tukuwa update yonna enaabeera efaayo munanga ate ku Celeb wo.